nze byange bannange biwedde. Lwabadde asinkananga bannamawulire ebiseera ebisinga abaddenga abaleka n'akamwenyumwenyu ku matama olwa ak'amaanyi ennyo nga kano kabaddenga kava ku kaseko ke ak'enjawulo. Njogera ku abadde minisita ow'ebyensimbi eby'eggwanga bino Honorable Kasaija. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 June omwaka 2026 Honorable Kasaija mu butongole azizaayo office oba akwasiza office mu butongole omukulu eyamuddidde mu bigerengono ye Honorable Henry Musasizi oluvannyuma lw'emyaka egiwerera ddala 10 n'omusobyo nga yali mu yaffice eno. Wabula bw'abadde ayogerako eri ffe asoose kubeera nga akaseko nako takeerabidde. Yes. So, but when any time if you think that I'm of any importance or you need some a consultancy, I am here. If you want something to be listened to in Parliament, I'm a member of Parliament, as you know, please, I will definitely listen to you and deliver the way we want to deliver. Bw'atyo Honorable Kasaija bw'agambye munne omukulu Henry Musasizi amuddidde mu bigere nti wonna wamwetaagidde asobola okubeera nga amwebuuzangako ku nsonga zonna ezikwatagana ne ministry eno eya finance olw'ensonga nti ye emyaka gibadde mingi ddala. Mu kadeke kamu Honorable Kasaija agasseeko. Thank you very much, please. Let this friendship remain. Don't fear us as you have not been fearing us, but do what we are supposed to do. This economy is moving, I can tell you. It is moving. We should not accept anybody or anything that will now start pulling us down. Honorable Kasaija abadde annyonnyola nti ayagala omukwano wakati we n'abatutte office eno b'omukulu Henry Musasizi atutte office eno gusigalewo nga gutojjera. Mu kadeke kamu agumiza bannayuganda nti economy yo yakugenda maaso n'okubanga etambulira ddala era ng'ebuuminga obanga etuntumuka buli kadde olw'ensonga yeesigira ddala n'omukulu ono asigadde mu bigere bye. We were moving like this. You hear? Then we shall be at the end of the day be thanked, and the generation coming after we have gone to God. You hear that one? When we go to God. I hope you all understand that. we want to be appraised, and not also to we shall be thanked, and I think when we are thanked, we shall go to heaven. Iza byonna Honorable Kasaija ng'akwasa Honorable Henry Musasizi office ayasiza ekyama kyalina wakati we ne President Yoweri Kaguta Museveni. Agambye nti bwe baatuula ne mukulu munne bwe baali boogera ku by'emyaka n'emyaka gye basuubira okubeera nga bagenda kuwangaala. Muye Honorable Kasaija yali ayogera nti at least ajja kukoma ku myaka 9. Wabula mukulu munne n'amukomako n'amugamba nti nedda ssebo tulina okuwangaala emyaka egiwerera ddala 10 era nti ye tageti yaabwe ye ne mwami Yoweri Kaguta Museveni nti emyaka 10 bajja kujjukira ono ali mu myaka 82. Honorable Kasaija. In living longer, I
to live until 100 years. Have you heard? You are eating well. You are working well. 100 years. Me, with the Museveni, we listen with the Museveni. We agreed together. He proved me. I said I had to. I think in the interview would have been. I said, no, let's go to 100 years. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso era nga Honorable amaliriza okubanga akwasa ofiisi Honorable Henry Musaasizi amudidde mu bigere. Waliwo ekifaananyi kino ekikubiddwa Honorable Matiya Kasaija ne buli muntu akivuunula bubwe. Abandi bagamba nti Honorable abadde alowoozaamu nga ddala alyawo agamba nti naye ddala where is the money going to come from? Ojja kujjukira Honorable ono abadde yamanyika nnyo olw'akagambo kali ke yayogera n'agamba nti the money will come. Bweyamala n'atulika n'aseka. The economy is going this way. The money will come. Ekyali kivunwa nti sente zijja kujja ate n'economy etambula eyambuka eri waggulu. Kati ekifaananyi kino ekikubiddwa Honorable kya lunaku lwa leero bangi ne batandika okugamba nti Honorable oba abadde alowooza ku mbeera yonna n'obweraliikirivu nti naye kati kenvudde mu yaafiisi wano ddala the money will come. Wabula kyolina okujjukira Honorable Matiya Kasaija wadde obwa minisita bwa finance oba minisita w'ebyensimbi bumugiddwako akyali MP ajjudde mu parliament. Mukaddeke kamu omukulu Honorable Henry Musaasizi addidde Honorable Matiya Kasaija mu bigere bwafunye omukisa okwogerako eri bannamawulire annyonnyodde ensonga ez'okubeera nti babadde bakolaganiranga wamu ne omukulu Honorable Matiya Kasaija era omukulu Honorable Henry Musaasizi annyonnyodde n'agamba nti ekituufu kiri nti Honorable Matiya Kasaija abadde nga amuteekateeka era bwe yalinga ayogerako eri abantu yabagamba nti newe naaba nvuddewo mu ministry mutabani wange gyali. Wabula Honorable Henry Musaasizi n'atugamba nti mutabani we eyali ayogerwako ye kennyini binafusi agenze maaso era okuba nti akwasibwa yaafiisi eno olunaku olwaleero. In an event that I am not in that ministry, I have a son who is there. He will carry on. And the son was me. He was referring to me. We have been colleagues for the last 15 years. We worked together in committees of money in parliament, all of them. He would chair here, he chair there, do what. So we came here at the same time. And we have, when we look back, especially in the regulatory environment, most of the laws which regulate the financial sector, I was telling him yesterday, there is no law which we have not reviewed in this period. Tudawo oyinza okwebuuza nti Honorable Matiya Kasaija yatendeka atya Honorable Henry Musaasizi amuddidde mu bigere. Mu cabinet ewedde Honorable Matiya Kasaija yabadde minister ajjudde owa finance. Wabula ate ono omukulu Honorable Henry Musaasizi abadde akolanga Minister of State owa finance. Nti Honorable Matiya Kasaija yabadde kabejja kati ono nga alinga junior we. Kati nno ekifaananyi ekyo ndowooza lwe lusembye okubanga okiraba nga Honorable Matiya Kasaija akutte budget y'eggwanga olw'ensonga ministry eno kati yatwaliddwa omukulu oyo gw'olaba era ye wuuyo gw'olaba akutte budget. In fact omukulu ono yatusomedde budget eyakasomwa olunaku lumu emabega oba onfuna bulungi. Honorable Justin Nameere olunaku olwaleero naye mu butongole akwasiddwa office ey'obwa minister obwa local government olunaku olwaleero
era bw'atuuse asose kujja n'ekitabo ekitukuvu eky'eddiini y'Obusiraamu ate era wamu n'akalaadi abadde takeerabidde. Asooka asaba awo edduwa okulaba nti yeeteekateeka mu butongole. Nameere olumaliriza okubeera nti alombeddwa kyazzeeko kwe kulabula buli kiisi atanaani baasanzeewo ne baatasanzeewo na buli kiisi gwagenda okuba nga akolagana naye mu ofiisi eno eyamuweereddwa. Abagambye nti tewali muntu agenda kuntiisatiisa, musimanyi oyogera nnyo, musimanya kati kozemu eno ofiisi n'abaaliwo ne bavaawo. Nagamba nti newe naaba mmazeewo emyaka 2 kasita kiba nti egyo emyaka 2 ngenda kuba nga nkola era buli kiisi ayogera ku nguzi mbusimanyi oyina enguzi onaalya na biki nze Nameere kenzize muveeyo. Some people were intimidating me that you see those government employees, those people, you that have been introducing yourselves. For them, they know that all the other ministers have been available, even you will come and go. So for them, they don't care. They will frustrate you until your time to go has come. Even if I'm to stay here for only 2 years, please you get it in your head that they will be meaningful 2 years. Even if I'm to stay for 20, even if I'm to stay for 5, even if I'm to stay for what, you people, we are going to force patriotism in those who are not patriotic. Ye Honorable Justin Nameere mukadde kamoja kujukira nti ministry eno bagenda kubanga bagitambuliramu babiri ne Honorable Balam era ne Honorable Balam abaddewo olunaku olwaliro okulabanga akwasibwa ebitabo n'obuyinza bonna okuva ku babadde ba minister. Ojja kujukira Honorable Raphael Magezi yabadde mu ministry ne ya local government nga minister ate era omukyala Honorable Victoria Rusoke yabadde state minister mu kifo kino oba ekifo Nameere mwagenda okudda. Kati bangi omukyalo oyo Honorable Victoria Rusoke babadde tebamuwulira nnyo n'erinnya babadde tebalifuna nnyo mu mawulire. Tabadde mukyala wa kujja nnyo mu kamera wabula ate amuddidde mu bigere ye Justin Nameere oba okategedde bulungi. Kati Honorable Balam azze mu kifo kya Honorable Raphael Magezi abadde minister judo wa local government. Kati wali Nameere agenda kubanga akikwatamu nga state minister still owa local government. So ndabyeko Honorable Balam nga yebaza President Yoweri Kaguta Museveni. In fact awo babadde bamukwasa office mbutongole. Mulabyeko nga yebaza President Yoweri Kaguta Museveni olw'okubeera nti yamwesiga nnyo nnyini ddala. Ate n'atesiga ye yekka wabula ne yeesigirako ne Justin Nameere okubeera nti abakwasa office ey'obwa minister obwa local government. Today, my colleague, Honorable Justin Nameere, and I were warmly welcomed at the Ministry of Local Government by the former ministers. We sincerely thank them for their dedicated service to our country and for the contributions they have made to the ministry. We also received our officers and are ready to embark on this important responsibility in service to the people of Uganda. We are grateful to His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni for entrusting us with the opportunity to serve our nation in this new capacity. Kale awo nno tubayozayoza bayogeyoge nnyo bannaffe nga tuvuddeyo eyo. Honorable Joel Ssenyonyi bwe babadde bali mu kusoma budget y'eggwanga, President Yoweri Kaguta Museveni yabadde ayogerako gye bali nga ne Joel Ssenyonyi yabaddewo ng'atudde era nga kalidde. President Yoweri Kaguta Museveni yalabudde ab'opposition gy'omanyi obulungi nti ekulemberwa Joel Ssenyonyi n'abagamba nti muli awo muli alya ssente wabula nga temugenda kulambula mirimu gya gavumenti omuli parish development model n'ebirala.
mugenda kumendegera omulundi guno. Wabula ebigambo bino obwedda mwami Yoweri Kaguta Museveni abyogera nga bigwa bulungi mu matu ga Leader of Opposition General Ssenyonyi, era avuddeyo n'amwanukula n'amugamba nti mwami President Sebo, ebigambo byoyogedde mbadde ffe tubadde ng'ebintu bino tubyogerako ate ne tusasulwanga kusibwa busibwa. Kulide mwami Museveni ng'agamba nti kakati abakulembeze mulina okuva ku nsonga z'obuweereza naki n'ateekamu naffe ab'opposition ninga omukulu ono ali mu kwewuliriza kweri, kubanga ab'opposition bulijjo ensonga zino zetwogerako, netwogera ku bulyake, netwogera ku fuga beef wa service delivery, naye bwe twogera ku bintu bino ate ne batutunya. Tulina bannaffe bangi bali mu makomera lwakwogera ku bintu bino, ba Alex Waisa Mufumbiro, ba Dr. Kizza Besigye n'abalala, ekyabatwala mu kkomera lwakwogera ku bikyamu gavumenti byekola. Kakati omukulu alina kusookera ddala kutwebaza olw'okwogera ku nsonga zino, naye n'ekyokubiri n'ata abo abali mu makomera olw'okwogera ku bikyamu, kubanga bwe twogera ku bikyamu infact tukuyamba kuba kati bona ebuzaabuza nti tobimanyi abakulembeze muliwa okundaga ebintu bino ffe tubyogerako, naye ababyogerako baabeeyo mu makomera awatali musango. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro, nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Seddi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Seddi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Seddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.